po jako akawuwo. Allahu Akbar. Obutafaananako nga bulijjo Idi y'omwaka guno abaddu ba Allah bagisalidde mu maka gaabwe era nga yasaaliddwa mu nkola ya Pulezidenti Museveni gye yayita scientific era nga beewadde amabanga okwewala okukwatibwa coronavirus. Kwekukolera ku Qur'anul Karim ekitiibwa. Omumyuka w'akulira ettwale ly'e Kawempe Sheikh Muzamiru Ssebuufu yafalasidde abayisiraamu okusigala nga batya Allah era basigale nga beeyisa bulungi. Ajja kubalabye nnyo oyo aneedibaga oluvannyuma lwa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza nnyo mu Ramadhan kuno kubeera nti tujjamu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwaba atugamba nti la'allakum tattaqun, tubeere abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ssebuufu asabye abasiraamu okwewala enjawukana wabula batambulire wamu era bajjumbire emirimu gy'eddiini. Abasiraamu bayimaamu, abakyala, abaami n'abaana baffe mwenna tubeere nga tutambulira wamu, tukolaganire wamu, emirimu gy'eddiini tugijjumbire, ettwale lyaffe lisobole okubeera nti litambula ligenda mu maaso. Ssentebe w'omuzikiti gwa Ssemwanje Sheikh Ssemwanje Abudunasa akubiriza abayisiraamu okusigala nga bayambagana wamu n'okukuuma obwasseruganda. Tusigale nga tweyisa bulungi nga bwe tubadde tweyisa mu mwezi gwa Ramadhan. Tusigale nga tukolaganira wamu nga bwe tubadde tukolagana mu mwezi gwa Ramadhan. Oyo alina ekikumi abadde ayamba oyo atalina. Mbasaba bannakawempe tusigale nga tuyambagana. Farida Nagujja akulira abakyala mu ttwale ly'e Kawempe yeebazizza abakyala bakulembera olw'okubeera bagumiikiriza bw'atyo n'abajjukiza okuliwa ennaku ze bataasiibye. Bannanga abakyala mbeebaza mwebala obugumiikiriza mubongerere ddala, temujja okwo mweyongere obugumiikiriza bannange. Tulina okusiiba buli musowaali, tulina okusiiba ennaku zaffe ne tusiiba ennaku 6 ne tuliwayo n'ezaffe endala ez'abakyala nga ffe abakyala. Akulira abaliko obulemu mu kitundu kino Mariam Nanyiti asabye abayisiraamu okukwasizaako ku balina obulemu ng'abawa obuyambi. Bo bafundako n'abalala baddukaddukako naye bo bambi babeera awo, bwe mutaabayambe teriyo. Era nebaza buli yenna baba wange kawo mwebale nnyo kuyamba byonna byetuyambe. Ate ye Nsubuga Bashiri annyonnyodde bw'ati ku nsala ya Idi omwaka guno. Mu myaka gino eno sigirabangako. Awaka tusalira awaka Idi ekyo sikirabangako, naye ebintu nga bwe bijja bikula byotalabangako, ebitaliiwo byolaba, ekitasoboka kyekibaawo. Akati na kino kyasobose. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.